yavuddeyo n'alumba principal era abantu bagenda kugamba musaabala wagwa kimanyi oli ku diversion principal yakutumye principal aba wakutumira era tayinza tuma nze temumusa nnyo ddala yanditumye ani okategedde tumulekeremu akobwa principal okategedde era singa yabadde wakuntuma yadde asobola okuntuma ewalala Gravity omwabubaka ki ayina kyamaliriza point eryetya sikitegedde singa principal yabadde wakutuma yabadde era alina gwasobola otuma oba nantuma ew'omulala natantuma wa Gravity kati ekya Gravity okugenda ewa Bobi Wine ekyo kikulaga nti Bobi Wine ng'omuntu afuuse mulimu mu ggwanga what am I for the mean nti busobola n'okukya ku makya ebyokola byonna nebikubula n'olaba ng'ozikidde tolina kyozzaako n'olumba principal olw'okuba principal Bobi Wine afuuse mulimu source of income to everyone yeetaaga kugatta ku GDP ya ggwanga ebiyingiza kuba tubaddeko n'agriculture entertainment kati balina okugattawo parliament egatteko Bobi Wine kubanga kati aliisa bangi nti buli agezaako okuba nti byazzaako bimubuze kati Gravity yabbye oluyimba bwe yayita omulalu era kitegeeza yabbye ebintu by'abalalu kati we yalabye nga nakyo kyennyini ayagala okiyisaawo kati anoonya kyabuzaabuza n'agamba kati kanumbemu ne principal kubanga bw'okeera ku makya n'okwata seminti n'ogamba moto tebusaabala principal ku ttaka eddene lyalina atuzimbireko eddwaliro gw'oyagala gamba mu Uganda Bobi Wine yazimba amalwaliro Bobi Wine yafuuka gavumenti gutaba nti Gravity kati Gravity ne Kingishi kayate Kingishi bera antwadde nga banteeka ku pressure mukunja omwana Kingishi boyo mugire mutwale buli bamulaba nga atabuseemuko mutwale butabika mutwale kati atate Gravity atali wala nnyo singa atono wogamba Bobi Wine nti tuzimbe eddwaliro nkuwadde ne seminti lwaki seminti teyamutute wa Museveni kubanga Museveni yakulira gavumenti eriko this is not for the politics n'ekyemmanyi yekituufu bw'oba oyagala eddwaliro lizimbwe nti olabe gavumenti anti yensonga gyawa Kyagulanyi agamba nnyo gavumenti nti teikoze malwaliro ng'ate alina ettaka eddene alibawe bo baliredde okusonda akasente nawulidde nti Edikezo yamusapootinze era naye ajja sonda kyogamba Kyagulanyi yasinga ku bantu abalina ettaka mu Uganda Kyagulanyi yasinga ettaka gwomanyi abantu abalina ettaka ng'oli yagenda n'asenda ekyalo Kiramba n'abagobako nga lirye lwaki Gravity sigi yatutesemini Gravity ye mwenyini alina ettaka alina n'ennyumba mansioni ekoma mu ekomeeyo agifiise lwaki ye tagikwata nga ye walumirirwa bwe yalumiriddwa abantu b'ebusaabala abakazi bagamba nti bagenda otuuka ekiruddu nga bagenza okuzaala bamu batuuka bafudde lwaki ennyumba ye tagisacrificinga kubanga a good reader is for the exemplary alina okubeera ekyokulabirako nga tonnalagira Bobi Wine nti kamuwe seminti nze ndaba seminti yate teyeetagisa kwata ennyumba yo gwe nga mwoyo gwa ggwanga giweeyo efuuke eddwaliro then womala okugiwaayo kuba kakati omuntu olina emmotoka gyavuga ogimanyi obugagga bwalina obumanyi naye ate n'ogamba Kyagulanyi yaba akwata aweeyo ng'ate naye alina kati Gravity yakutte obusawo bwa seminti buli bumeka obusawo bubiri ye mitwalo 6,200 n'amafuta ge yavuze mu kimotoka kye yapangisizza kitegeeza yakozesezza emitwalo 9 ku bugagga bwalina ate ng'abujje mu bana Uganda kitegeeza ate Gravity mubi nnyo asinga ne Bobi Wine gwatunuulidde essaawa eno okategedde ye mubi nnyo asinga n'oli kwata beera example okwate ku ebyo byolina ate kyewuunyisa nnyo Gravity ebbanga lyonna abaddewo nga bamulabira mu kifaananyi ky'abalenzi ba ghetto era amaanyi gonna n'alaga agajje mu bantu n'akasente kakuŋŋaanya n'agamba mutwalo mujje erugogo mu mpagire omutwalo ogwo ogusinga kizibu otuuka erugogo n'osangayo aba Range Rover n'ebivulu Gravity to be for the real ebivulu Gravity ebyakuba bisinga mu baana ba ghetto kati bw'obanga ate principal gw'omanyi nti nno alwanirira omwana wa ghetto ate bw'ovaayo n'ovuluga ate principal ekituufu kitegeeza Gravity ye bimuweddeko soka twogere ku kuwulira bubi bwe tuba twogera kuwulira bubi waliwo omukulu eyafulumya oluyimba bamuyita Gravity naye kuwulira bubi
So ani nanyini luyimba, ani nanyini copyright, ani nanyini kigambo? Oluyimba lwange, oluyimba mpaka kuwulira Bobi lwa King Shiba n'omukunja atasera. Omanyi omubbi asobola okubba. Nze bino ebintu mbadde nga mpulira biwulire ng'abantu babyogera nti Gravity mubbi, Gravity abba ennyimba z'abaana, Gravity aswama ennyimba nga zikyali mu studio, bino bye twekubyamu bu freestyle ku TikTok mu mabaala gye tuba, Gravity n'ayoza mangu n'atwala. Nakirabidde ku luno oluyimba. Oluyimba olwaffe twalukola mabega. Naye ne wookebera ku mitimbagano ku YouTube abantu gye basinga followinga me and King Shiba twata oluyimba lwaffe mpaka kuwulira Bobi ng'ennaku z'omwezi 13 January. Oluyimba lwa Gravity baalutanga ennaku z'omwezi 19 January. What is it for the mean? Gravity yakozesa wiiki emu nnaku 7 n'akwata oluyimba lwaffe n'akakampula mudula ne balyoka balukola. Era naye ku mutima kimanyi kimulumiriza nti ebyaddala oluyimba yabbaludde. Mulonze siwa ebbanga lyemaze nga nkuba ebidongo bino siwayirizangako muntu nti gundi yatuta oluyimba lwanga ndi whatsoever. Nasose ne nfuna n'okunyiga ne ngamba obanduleke tuyiye ebirala. Naye ne ngamba omubbi waaba akyaliwo nga mulamu ne bwe tunayiye ebirala era agenda kola ki? Kuba kyewuunyisa lwaki Gravity yakaabya abayimbi abato. Gravity waaba yayitako yagambako nti King Shiba mulalu, ekitegeeza Gravity kati yatandise okubba ennyimba z'abalalu, yatandise okubba ebintu by'abalalu. Producer ne yalukola Baba ku mapeesa. Ate wa Gravity. Olwa Gravity simanyi yalukola. Bwe otule waka mu ddiro ly'olowooza teeke gyetya. Bino bye tuta ne tuteekako Gravity wabbira bino bye tuta ne tuteekako ku TikTok nga tetunata luyimba. Kati ye waawulira ekigambo. Ate ku luno enziba gy'abadde abbanga abayimbi abalala. Kubanga incident nagiwulirako ku luyimba lwali lwa Balance the Boat. Ne mpulirako ku luyimba olwali olwono Guy gwe bayita 00. Nnyimba za njawulo za zabba. Naye ku luno olwaffe teyayozezza yasitudde almost ekyaffe kye twayimba. Kyennyini kye yakutte. Okitegeera n'ayimba. Kati enziba gyabbamu Gravity ye alina zi studio connection zonna zirina studio ma TV ma radio. Kati bw'akubba gwe ne wooba ofulumizza oluyimba lw'omuyimbi atandika luddukako mpola mpola. Kati ye olw'okuba asobola oteekamu buli ekyetaagisa what is for the everything ateekamu ku supiidi olulwe ne luyita everywhere. Kati abawulira ye ne bamukubira enduulu ne bagamba ono ye nannyini kyo, kumbe omubbi gwe bali okupulayizinga. Bulemu ki bw'owulira mu mbeera ng'eno era lwaki tomuwaabira? I am feeling so painful. Like ebbanga lyemazeewo okulaba kubanga omanyi munaku munno wakubba oba upcoming munno osobola ogamba yabadde anoonya kiddako. Naye kati Gravity kikyatalina ng'ogyeko amaddu n'omululu oguli mu ndongo ne mu Uganda okutwaliza awamu. Gravity alina hits nnyingi, alina ebyobugagga bingi, naye akulaga ku byobugagga by'alina wakiri abbayo n'ebyomulalu gwe yayita omulalu nabyo abigatte ku by'alina. Kiri Bayibuli oba yakiwandiikako n'egamba omwavu n'akatono kalina kali muggyibwako kongerwe ku mugagga. So okkiriza oluyimba mu lute naawe okole ky'olina okukola oba there is option gy'ogenda okukola olaba nti Gravity ajjayo oluyimba? Anti kaakati olaba Gravity ayinza okuba ekyokubba ennyimba kati kyafuuka kitundu ku ye era akyenyumiririzaamu. Kati nze ku lwaffe kwe njagala ategeerere nti luno yalwebbidde. Luno ajja tegeera nti lwo yalwebbidde. Kikitagenda kwebaka? Nze omanyi nina ekintu kya mulundi gumu buli we mmanya nti kyenwanira kyange taanu wange ne wonzita onjijjukira kujjanza wadi nga nwanira ebyange. Kati n'oluyimba luno nzikiriza emirundi 10 ku kinne waakyo oluyimba lwange ne King Shiba. N'abatufollowinga ku TikTok, YouTube, Facebook ne baba nti batono batya tebenkana aba Gravity na Mudra. Kuba kati Gravity era yabala nti wensika Mudra ne mugattamu tusobola okugattagatta supiidi ne tukuba kivayibu kino ne kiyitawo mangu bano ne tubaleka emabega okategeera era kyeyabala. Weyita mukunja atasera omusajja ogenda mukolera ki kuba toli mulogo bwe watugamba oba ologamuuko? Anti nkugambye sigenda kukkiriza byange kutwalibwa. Nze nalowoozezaamu olutanduleke njiye ebirala naye ne nkugambye kali nti omubbi bw'aba akyaliwo ne wooleeta ebirala. Kati nina kulwanirira kino kyabbye. Mudra y'omu ku basajja abasinga eggaali ne Gravity y'omu ku basajja abasinga ekikuju. Kiki ogenda okubakola? Kati ono anyumya ggaali, nze eggaali.
nze nalumba mu mundu nga sirina mperekedde kati onyumya bali abagenda nga babawerekedde omunafu gwe bawerekera kati onyumya gwe bawerekera oleka ayewerekera biki byogezaako okwogera ttaano ne Gravity akimanyi ate nze muyimbi nze dogo mu ghetto omu ku babadde basinga owa Gravity oyo respected boy ebbanga lyonna have you ever listening for wali ompuliddeko nga njogera ku Gravity ekintu kyonna ttaano kyogamba byakola ebimu binyumira nenze just neeberera eno ne tukuba ebidongo byaffe fiiti era mekero ne atuusa ku mbibe tenaba stoppingamu obwedda stoppingira ku 3 oli mu 19 yadde manyi twatuuseeyo batukoze ento okay omukulu nga bwagezaako okulaba nga akubira Gravity King Shiba akambalo kano bakayita batya yakumba omwami ono yakamanyi yakaleese nakekanze beekasi obulamu butambula ddala nga bwabubala angambye eno enamba ye esembyeyo 98 ongeza ebudde sound The subscriber you have called does not answer. Please kuba wakanye kulalidde ensiko naye mu mbaka wagenda mutuukako bumuweereza ebyaffe saa kwogera nnyo ttaano nojja mufuna nze nenakowa ebintu by'entalo 5 kuba tebirina kye bigattako naye waliwo omuntu gwolaba nga azinoonya muddu ate omuyinaako ebuzibu lwaki omulabo oyagala mukanga adduke muleke naye so bakuwa oluyimba lwo ye mission naye era oluyimba eyauploadinga oluyimba Gravity si Mudula era ku YouTube luli kwa Gravity teluli kwa Mudula. What is it for the mean? Ne Mudula yayimba naye kakati akifunamu tweruba ku YouTube oli yataddeyo Gravity omuyiikiriza